Yes, mbalamusizaako nnyo mikwano gyange najje musinza obanga mutuuliriza mwe bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Ensonga lwaki Malawi n'essaawa zino ekyasirise tennavaayo kuwa nsonga lwaki ya withdrawinga amagye gaayo okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu kaseera akali akakazigizigi nga abajeekera ba M23 bakajje bawambe ekibuga kino Goma saako n'okuwamba airport eyali etwalibwa mu kitundu ekyo. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuuliza bali kwekumira ku mayingo gano. Gweyagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ngo tweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange mpuliriza. Abali mu diaspora ba freedom fighter mbanirizaako nnyo era nga mbaagaliza ebisinga. Tujjukira bulungi nnyo okuva olutalo lwa Democratic Republic of Congo olwasingira okutyakira olwanyinyitira nga abazigu ba M23 basiisidde mu Democratic Republic of Congo era bwe batyo tebabandaaza ne bagenda maaso nga bawamba buteritorizo obwali buliraanyeewo paka ebatuuka ku kibuga Goma nakyo ne bakyeddiza. Tebakoma ku ekyo bwe beddiza ekibuga kino Goma bagenda mu maaso n'okuwamba airport eyali etwala mu kitundu kino ekya Goma era nga tewali nnyonyi ekkirizibwa flight n'emu ekkirizibwa kukolebwawo ku kisaawe ky'e Goma. Tebakoma ku ekyo wabula n'amazzi entambula zonna ez'oku mazzi baaziwamba nga tewali ntambula ekkirizibwa kutambula ku mazzi nga teri mu lukusa lwabwe. Embeera yali ya bunkenke, embeera yali ya kaziguzigu. Wazira tujjukira bulungi nnyo SADC, South African Development Community, saako n'eggwanga erya Malawi, bano ba peacekeepers mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo badeployingibwayo basobole okuba nga bagenda maaso n'okutebenkeza eddembe nga bayambako amagye gano aga Kisekedi aga Democratic Republic of Congo basobole okuba nga bawadaawadako basobole okuba nga basenvuza omuyeekera wa M23 asobole okuba nga addirira nga adda ennyuma. Naye ekyo tekyalobera abayeekera bano okugenda mu maaso nga baadivansinga buli lukya bagenda mu maaso n'okuwamba buteritezo obulinaanyeewo. Tebaakoma ku ekyo okumanya bano baakaawa ne bakaayira ddala bagenda mu maaso n'okukola gavumenti empya oluvannyuma lw'okutta gavana w'ekibuga ekyo era ne balonda ne gavana omupya ekitegeeza nti mbulambulukufu baali bamaze okukola gavumenti eyaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye masekkati g'ebizibu ebyo byonna byonna ng'eggwanga lya DRC liri ku bunkenke nga abantu batandise okumigrating okuva mu ggwanga eryo nga bagenda ku mawanga agaliraanyeewo ng'abantu bafa buli lukya enkumi n'enkumi z'abantu. Ate mu kaseera ke kamu we twalabira eggwanga erya Malawi nga liwithdrawinzeeyo troops zaayo mu kibuga Goma nga baggyeyo amagye gaabwe ne bagamba nti nno ffe tetugenda kuwangula lutalo lwe tutajja kusobola era ne bagamba ewannyo ne bakwatamu obwanguwa ne badda ewaabwe ku butaka wabula okuva ebaasibamu engugu zaabwe badde tebavangayo kukwegera nsonga lwaki baasibamu engugu zaabwe. Twandikitadde ku nsonga eno egamba nti ensonga ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo nti ziri ethnic na political era y'ensonga lwaki amagye gano ga withdrawing troops zaago mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga balaba amagye gaabwe gafiira bwereere. Ensonga ey'okubiri abajaase 14 abaafiira mu SADC mu South African Development Community abattibwa amagye gano ag'abayeekera ba M23 mwalimu abajaasi babiri ab'eggwanga lino erya Malawi. Oyinza okugamba kyekyo ekimu ku kyasindiikiriza abasajja bano okuwithdrawinga amagye gaabwe nga balaba amagye gaabwe gafiira bwemage nga n'ensonga ze bafiirya tebaziraba tebazitegeera ate ng'eri munywanyi waabwe Paul Kagame bagamba yabaakinga abayeekera be balwanyisa kati balaba nga kibalimu tebakitegeera. Pulezidenti wa Malawi yavuddeyo n'agamba nti n'ensonga ezo tetuzoogerako olw'ensonga nti tuba twagala keepinga stability saako ne operations zaffe ezigenda mu maaso ensonga laki tetwasisanguza byama so era kyama kyaffe ffe abamanyi ensonga lwaki twa withdrawing troops zaffe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo newankubadde
newankubadde conflicts zikyagenda mu maaso mu ggwanga eryo. Richard Onono nga y'omu ku ba human rights mu nsi eyo yagambye nti kino ekyokubanga eggwanga erya Malawi teryogera ku nsonga yaki lya withdrawing troops zaayo ensonga nyekusifu nnyo era tebasobola kubanga basanguza byama by operation. Obadde ku yugi update saving nga kosenzo bango otuliza obali kwekumira ku mayengo gano.